Obuzibu bwe twasisinkana nti esimu ya Isima yali matangane. Era tiyennyonnyola bulungi. Olwaleero tugenda kufuna Isima atunnyonnyole ensonga zonna ye nga bwazimanyi bwe basisinkana abakwatagana batya. Ekituufu kye ekyaliwo. Kikyamanyi. Then tuddemu tufune ne Christine bonna batubuulire. So beera ready. Gwe ayagala okuzuula muganda wange wandisembedde kumpi. Okay, twagala tutandike nga tutandikirawo mpozi ne mwana mulenzi ono Isima atubuulire embeera ye gyagitegeeramu kubanga agamba nti n'omuwala kirayika ba Luganda. Maama we yankubira mukalo Isima yannonya ebinene byongedde okuzuuka ku mbeera ya Christine Isima. Aika yazaala maama we so tekisoboka. So kati mwajagala muwulirize tuteekemu essimu wano tukobire Isima tubuulire ensonga zino zatandika zitya era byagenda bitya. Abali ku essimu zaffe mubeere ready nnyo okubuulira tubuulira kiki mugenda okubanga mulowooza. Teekemu essimu ssimu oli set okuwulira Isima sajja bano sajja siba akagambula akaana k'abeeni kale katulabe. Hello? Isima. Wanji? Je baliko. Kali sebo nawe je baliko. Bambira katongolo mutongole ne sali administrator mama kabina. Fe balamu bo bakoddomibo. Bakoddomibo balamu. Owaye Isima. Wanji? Kyaddirira oluvannyuma lw'okuzuula. Munaye ensonga zantulamu ekyali nti essimu yali ensumbuwa. Omuliro gwali gunsumbuwa naye ng'omuwala yali tasoma. Omuwala anti kati yajjukira yatugamba nti alina emyaka 17 ekisookera ddala gwe musango ogusooka ali mu siniya 2 ekyokubiri ali lubuto. Bw'atyo bwe yayogera naye ng'ekituufu bwe nali nakamukwana namubuuza osoma kola mirimu ki? Naŋŋamba nteekateeka agenda mu saaluuni ne mugamba noonyanonyako eyo gye bayisomesa okusiba enviiri nkusasulirako otandika oyiga enviiri. Omuwala nga ŋŋamba nti yafunyeewo n'ambulira ne ssente naye katongole nga nzizeeko emabega kati omuwala ono okujja ntandika okuba nga simuwa buyambi gyayakubira essimu naliko naye nga lumu ogwokusatu omuwala nankubira essimu nga nnya ogwokusatu era naŋŋamba ndi mulwadde. Konzi oli mulwadde ki? Naŋŋamba omusuji gunnuma ne mubuuza gwakutandika ddi nti gwatandika nga 2 naye nga nabadde naye nga lumu lwali lwa Sande ne mugamba kati ogezeko mu ddwaliro. Naŋŋamba sirinaamu yadde nezigenda mu ddwaliro. Konze kale ngenda kuterako omutwalo weekebeza omanye ekikuluma bakuggyeko omusaayi oba foidi oba malaria oba sirimu bwente bwe nabyogera tulabe ko ye kale enkeera nga 5 ne muterako omutwalo ku makya n'agenda ne muganda we ku ddwaliro. Bwe yatuuka muganda we yankubira essimu wayita essaawa nga 2 naŋŋamba muula result tezivudde mu ddwaliro ono bamukebedde ng'alina typhoid naye ate ng'alimu n'olubuto olulabikira mu nnaku 3. Konze naŋŋamba naye mu ddwaliro batusabye emitwalo 3.5 era nakati akyaliyo ali ku ccupa owa typhoid ng'alimu n'olubuto. Ekituufu ne ssente emitwalo 2 neole ku bannange ku site kwe twali nenzibaweereza nga 6 ne mbagamba bula okumu ekitundu sirinaawo kati kasente naye ngenda tetenkanya mu nnaku nga 3 nazo nzibaweereze. Amagwe kubeerawo ebbanga eryo nayo namutuufu nga tokakasa oba olubuto olwo lulwo. Nga sikakasiriza ddala. Ninako omubuuza ono omukazi sali olubuto waluteegera ku myezi olubuto lutandika okweyoleka nga wayise weeks 2 ate olubuto olweyoleka nga wayise weeks 2 lutera kweyolekera nga bakebedde musaayi. Olubuto olweyolekera mu susu nga gwe bakebedde olwo lutera kweyoleka nga wayise weeks 3 n'omwezi. So munaku nnya mutasa kumanya nti alina olubuto. Munaku nnya kizibu nnyo era munaku nnya kyangu nnyo omuntu okuziyiza olubuto okubaawo. Kakati katongole. Kakati ne mugamba nti mbadde nsaba ndagirira eddwaliro gy'ogenze. Bwe naba nzize nga nzize mu kyalo ng'ejjayo naŋŋamba eddwaliro bw'eki ne bw'eki mukyala yaaliwo.
nafuna mukwano gw'omuwala kuno ku kitundu n'antwala nasooka wa muganda ye muganda nangamba twagenda mu ddwaliro naye ng'atayagala kundaga ddwaliro uno mukwano gwe ne muganda twala ku ddwaliro eriri awo eryo we bagenda no tuyite mu bufunze ekikulu kya byonna kuba kati awo ndaba tugenda mu biwanvu nnyo ddwaliro biki kye twali twagala okutegeera kiri kimu omuwala yafuna olubuto nga tolwekakasa luli twamukubira byonna bye yayogera yatulimba ekituufu ayinza okuba nga alulina naye nga sinze yes kuba nze natuwa ku ddwaliro omusawo naŋŋamba nze simukeberangako ng'ali lubuto kati mbadde nsaba yalina mu famire ng'enatera n'okuggwako lindako kati mukwano gwe yakutwala ku ddwaliro era kyamunyiiza nnyo n'ayomba kati mukwano gwe okutwala ku ddwaliro gy'osisinkanira omusawo n'akunnyonnyola omulwadde gwe yakozeeko n'akugamba nti omulwadde sinnamukebera lubuto kuba yaŋŋamba ogamba Christine simukeberanko ng'alina olubuto namukebera ne famire n'atera okuggwako ekitegeeza ng'abadde ku famire naŋŋamba mbu naye yaŋŋamba mukolerewo kalisiti awo akati byakalaga mbu ali lubuto awo nze sibikola bana abantu nga balina akazannyo k'amaanyi naye lwakuba nti kyantuulamu abawuliriza kituufu banvuma kuba tebawulira sayidi yange nti awo wali obuzibu bwali bwa simu yo nekikugwira tewaŋŋambye nti ate n'omuntu muganda era nabiwulirize ku mpewo ng'omuwala yeddira nte ne maama wange wante ate teyakiŋŋambira ekitegeeza abeera maamawo aba maama wange wawala empapula za maamawo nali simanyi wowe genda osome Matayo 26 sokoddemu ompe essimu y'omuwala oyo tuddemu tumukubire kati beerako nginoonye wano Your call has been put on hold. Please wait. Enamba eri 0754 wasembyeyo 3 okay kati beerako tusooke tumukubireko tulabe owe empapula za mama zaali zitya waayi waddeki empapula zo saali tezaali mbi sijja kuba muganda nze sikyali muganda alo gyebaleko ale naye gyebale fe ab'emmere luli abakkubira nga batwagala kuwa mmere yesebo kyokka gwe n'otulimba mbuno omusajja olubuto lwali lulwembe olina n'olubuto ng'ate mbuno nti nno tolina na lubuto bwe yaŋŋambye anosibwa gwe omusajja wabeera naye nga lumu n'omukubira nga 3 ng'ogamba muno olina olubuto bwe yakuwa sente n'ogenda mu ddwaliro Christine lwaki olimba akufera ebintu atuusa bikyuse wamma mukyala munnange twogere ng'abakyala bano abaami tebategeera nsonga zaffe wamma olubuto luli mu bbanga ki emyezi 5 mwasisinkana ddi ne Isima otwasisinkana naye wabire na Kivulu baali bazena ku Kivulu nankubira essimu abibuusabuusa kuba takulabanga bana bantu nyini bamama ne batya bali bagenda situka ne mbagamba ajja kulabirira n'omwana kati waba atandise kati awo nze nange nja kugamba abazadde bakole basitukiremu wadde wabwe simanyiyo naye era omuntu tabula bw'amala okubeera n'omusajja wamala bbanga ki nga tonnabagendako mu ddwaliro okebera oba oli lubuto yes namala wiiki emu n'ekitundu bakebera musaayi bakebera susu oba bakukebera mu sikaani bankebera susu wiiki emu n'ekitundu ne basuula nti olina olubuto lwaki oluba olubuto basokana kundwaza mbambi lwakkuba ekisujja sindikira ne sente ezantwala mu ddwaliro nengenda mu ddwaliro bwe namugamba n'agenda ew'omusawo kati ate omusawo gwe yagendako nga sente yankebera yayogera bingi byaliwo gyesaali baaliŋŋamba mbambi Isima bagendayo ew'omusawo okubuuza oba kye baakebera ekikyo kyekituufu kumbe basangawo omusawo mulala kumbe ate naye wali wagenda ku mulala era mu kifo kyekimu ate ngono ye gwe nagendako abeera nakasana kati ate Isima yatugambye notugamba mbwobeera maama we gwe weddira ki mbeera maama we leka mbuuze mu lwinga tewakirabirawo nti ndi maama we anti tewamubuulira linnya lya kika banna
nange kambabuulira amazima ndi muntu mukulu nsobola otegeera namubuulira amannya gange gonna ye ng'omuntu yaŋŋambako erinnya eri yaisima agange gonna nenga mugamba ne mugamba netata kyeyeddira era lwe isima yange agenda ayogera mbu twagala mulya sente ze ne sisita wange baba ne kimunyiiza ne mugamba bakola ki ero lideke kakkana gwe weddira ki ebyaddala dirante weddira nte isima yagamba yeddira ki talina kye yaŋŋamba n'erinnya eri lya isima lyokka yaisima naye era singa yaŋŋamba amannya ge gonna senga mwamanya nti mweyinako oluganda nga ndaba mazima manya ddala oba mba muyita muganda wange oba mba muyita ntya kitwandibirese kati okimanyi nti isima wante naawe oli wante kati omwana mugenda mutuuma mannya ki kati nange simanyi kyakukola munange kati nkuwe isima ono oyogere naye ebituufu sebo isima Waji? yogera n'oyo omukyala ebintu byayogera ffe tubitegeera Christine. mumpe Hello. Ogambye mbu wambuulira amannya go gonna. Naye ate naawe olimba kuba tewagambuulira. nimba Nze nakajja kitegeere kati nti wante ate ne maama wange wante. naye ate nkubuulire Mbuulira. ebintu byokola nze tebinsanisa lwansonga lwaki oba buusabuusa kike nesagala ate muneekuddawo obeerawo nga nkusimbya omutwe nedda mumpeeko olwo sikaali wangi nnyabo gyebaleko nnyabo kale mukwano naawe gyebale olaba wammamani ennyabo amukubira esimu nemugamba ndiguno omwezi gangamba talikoti n'eddagala nemugamba mpeereza essente omwanya oyo yaddanga mukunni bulindi naye ngize ŋŋamba ennyabo waba busabusa akite akitojja kwezaalira omwana wo bazadde bange gye bakye bannafa naye kati Era. embeera n'omutungo omwegayirira Christine wange omusajja ono mugamba ekituufu mugamba eiza oba omwana wuwe oba siwe kyagala owulira bw'aba wuwe mugamba omwana wuwe bw'oba olabirira oba toyagala kulabirira kireke namukakasa ekituufu ne mugamba oba osobola kufuna olunaku ojje dde bange bennyini banyiivu yeego walaba yekka mu biseera ebyo era nzibule nagamba kati nga oyakisa obutuka mbeere n'omusajja wange ogwo olulenzi lw'olugoogofu olwo naye nziwaddamu eryo erya logologo watitaddemu mwasinga kituufu kale tugenda kwogera naye ale kale mukwano isima Wanji? sebuga olulenzi olugoogofu tosaana Olulenzi kulabirira olugoogofu. mwana Kyengenda okukola omuntu yalaka alina olubuto ekyo kiraka lwange ngenda gendayo era olunaku lw'enkya isima abantu bano tulina amasimu tugenda kubakubiranga tulabe nti ddala olabirira olubuto olwo era ngenda genda nzimuteereko ku ate n'ekirala toddayo kubala mpapulo oyo maamawo sigenda kiddamu njagala okirayire nti siriddayo kubala mpapulo oyo maama wange wallahi siriddamu kubala mpapulo oyo maama weeraba kale boy ketubulire kikyolowooza ku masimu gaffe gali open halo kale mukwano wangi dia ensawunda musayi gwa katongole Bule mami sali. ye mukwano Mwana oyo sala lutoba. Nachateeka kontino. Olabireke. Mami sali. Kaja olubuto lulwe. olubuto lwa musajja Kansala Jamila kwali ne Bakari bale bugerere. Nyonya akalulu ka onalebo. ekyo Amiina. kituufu nnyo. bakali bagambye bakali nozowulidde hela MP wangi taata oli otye munnaye sina tuli tabwe mukwano gamba waffe. ki mama Kalina ali atya Nje- ali wano mukwano. asagala busagazi amina bane tubagala nnyo no sensalo ematimu kanyampisa esebo niyo no mitiyana mugombola na mungozi era mpirigwa kabule bane batumbula esebo kakati yisimaze mu kwebuzaabuza alabiri omwana wa bendi omwana wa maama abula banna alabira omwana wa maama we helo Patongolo mutongolo honorable tubbiwa bango lipia walayi walayi. nze ndi kiriya patrick Kyekyo muganda wange. sina tabu Abantu b'ebbala bambi bakusinze nga mikira bakulinze kulayira. ekyo kyakabi Bane mukama basale bale kukubeereramu bannanga ate akawunero kalungi nnyo kogiddemu. amiina Enjama gye muyimbo gye Back Patrick wata nga buli event promotion. esebo Bannange oguno mulabaka ngoleetako mukono gwange flower sempa taviirako ddala ku ddi. eyo fulawa yasinga wakabi nnyo Amiina. Ate bambi yayaganye mwana muwala oyo nanyini sigamu. banaye muŋambire flower agira blossoming nga tumwagala nnyo Walayi. Yale ku Mulama Street.
naye banange Isma naye alimba ne bakubuuza empapula z'abamasanzi wo balakuge zaali nnungi wandigambye mwana ati zaali nnungi lwaki ate yetwaliza naawe yandigambye tezaali nnungi kubanga babeera maama we ate yabimanya byonna zaali nnungi biseera mazima era ddala ndi kale kiwedde naye sikiwa ddala omwana wa Isima kuba Isima ye wabagamba bamugamba munaku 3 ayinza okuba luto balumusiba abala abato babeera bayaaye abale nyo Patrick okay katunendoza ngoma hela katongole omutongole ne sali mwebalokera okwetuweereza kale bambi kwagaliza bwanguzi bbaali nze munaku nsaba ekyo kyakabi nnyo naye kaakati bambi omwami alabiriwo omukyala naye taddamu kukola bi Ronald Kagaba mbasiibudde Ronald Kagaba